Governor wa Bank of Uganda tumusiime Mutebire mulwadde saawa eno wetwogerera ali Nakasero gyafunira obujjanjabi so nga amaze ebbanga nga alwala waawo n'alwana n'ekimbe gyabadde afunira obujjanjabi e South Africa baamukomyawo simanyi oba lwa COVID-19 naye nga wetwogerera ali Nakasero gyafunira obujjanjabi gaba mawulire mabi nnyo ekituuka ku banka enkulu eya Uganda mukana kadde aka stay home quarantine stay safe wash your hands mu Uganda twandifuna obuzibu kubya ssente ate gavana mulamba wabanga mulwadde ali ku kitanda ekitegeeza ensimbi zandibanga tezikyafulumizibwa eyo ndowooza yange but tetumanyi kikiddako tuli ku Sakata vibes nze Dj.Senior'B darumikizuzadi manyi ga mugongo yali ku kamera lwaki nedda ndi wano kuwa updates information latest news buli kimwe kigenda maaso naye nga leero tugenda tunulira nnyo biki ebisinza otambula ku social media twalabye mukulembeze w'eggwanga yayongedde okunyweza mu stay home stay safe kyebayita lockdown mu Uganda n'agamba tewakyali kutambula mubeere waka nabo badde bakozesa emmotoka ez'obwannannyini ziyite ez'obuyonjo oba mycars nabo baba stoppinze nabo badde bakozesa trucks okusaabaza abantu nabo baba stoppinze bwe kitono ne boda zibadde zalemezaako nazo bayongedde zinyigamo tewali boda eddamu kutikka muntu okujjako ey'emigugu oba eya delivery webale kulaba Sakata vibes subscribinga uwereza munno naye awalabe amanye ekigenda mu maaso one more time Dj.Senior'B darumikizuzadi okutandikirawo ndowooza olaba ekiri mu Kampala aba LDU bakuba abantu kiboko okubatta obusi obutawulira nti nno babagambye baddeyo batuule waka bave ku mirimu awo nno wekitibwa pulezidenti w'Uganda we yagambidde laba nno kiboko yagambye nti abantu abalina osigala nga bebakola bebo bokka abatunda ebyokulya mu butale oba abo bokka abali mu factories eri processing ebyokulya oba ebyokunywa ate nga engeri yokka gye basobola osigala nga bakola kubeera nga abakozi basula ku mulimu so simanyi omuntu alina omudaala mu katale ekibuye agenda kusulangawo awo mu katale okumala ennaku 14 zeyataddewo nga garanti giyite national lockdown stay home quarantine stay safe wash your hands coronavirus 2019 oba COVID-19 awo wetuli akamu ku bunsanisiza ku social media ndabona omwami azannya golf mu nnyumba ye naye nga muzanyira mu kinaabiro so akuba omupiira ne gugenda wali mu kanya akayiwa amazzi awo wenyininyini n'abanga ateebye shoti ye era abawagizi ne bamukubira engalo naye nga mbawagizi ye yekka yalimu era yeyekubira engalo kali fine nnyo so now solo practicing any game that you feel like you can oba game join professional naye ng'oli waka temufuluma waka temuve waka temufuluma bikomera byammwe olwo nno omunaku alabye era anaalyawa oluvannyuma lwa pulezidenti okuvaayo n'agamba nti nno abantu abavaayo okuyamba abantu mbunno mubawa emmere muzza musango era anaakwatibwako ajja kussibwa ng'avunaanibwa omusango gw'okutemula abantu n'agamba nti munoonya kukola mannya mukadde kano ak'abantu abali mu buzibu tosobola kuyita abantu bakuŋŋaana obawa emmere nga tokimanyi mu kukuŋŋaana mwe muva obwangu bw'okusasanya akawuka ka COVID-19 so nagamba bonna ababeefuula mbuno bagenda kuwa abantu emmere please temukiddamu temukikola era anakwatibwa wakuvunaanibwa mu mbeera bwetyo abantu bangi abaganiddwa okukola saako ne bannamawulire abatalina mmotoka za bitongole kitegeeza tebasakenga mawulire naye wano ku Sakata vibes fe tusigala tugakuwa lwaki nedda era wano wootunuulira embeera we yazze tulengera awo basajja mivule ng'ali ku kagaali ava ewaka omusajja oyo so bwati bwalaga nti embeera newe najjeete yajjajja eŋŋanga ayambadde element ayambadde guards ayambadde gloves ataddeko jackets ataddeko jean ayambadde boots kwegamba alaga nti akagali ajja kasota naye bunabutya ajja kutuuka gy'alaga okuyitiramukko ku bimu ku bigambo ebyakozeseddwa wekitiibwa pulezidenti w'eggwanga ng'alookinga down ensi Uganda yagambye wati kankusomeremu wano ebigambo ebyawandiikiddwa mu namawulire owa NBS muyite Za'malwa Brasio ate ng'akola ne CBS Fama asoma mawulire g'Oluganda
naye yatutereddeyo mu bufunze ebigambo bya president. Yagambye nti ebintu byonna ebyentambula byonna biyimiriziddwa okujjako abatambuza kago ng'ennyonyi za kago, loole za kago, pickups ezitwala emigugu oba ebitereke, eggaali z'omukka ezitwala ebitereke, okutandika nga 31 March, olunaku olusembayo mu March 2020. Era yataddewo n'agamba kafew etandika leero ku ssaawa emu, kafew etandika leero ku ssaawa emu ez'akawungeezi. Okisegedde okwetooloola eggwanga lyonna abanaakozesa entambula endala zonna ziyimiriziddwa. So mukadde ako onaasangibwa ng'otambula ojja kukwatibwa. Aba LDU bakunyonyole bulungi, abantu basigale waka waabwe ng'oggyeko abatambuza ebitereke oba emigugu. Ogamba nti n'abatambuza emigugu kitegeeza nti bodabodas ne tukutukuzi zo za kukomanga emisana, obudde bwa kafew ebutuuka ne bakusanga ng'oli ku tukutuku oba ku bodaboda, ojja kuba naawe okwatibwa, ojja kubozizza musango. Ababodaboda abatambuza emigugu oba ebitereke mujja kutambulanga misana wokka. Ebyo bimu ku bigambo president byatadde mu speech ye ng'atangazaamu eggwanga mu mbeera nga bweyimiridde. Meanwhile leero mazaalibwa ga Dr. Bosa owa The Ebonies, muyite Dr. Sam Bagenda. Watu yapostinze ku Facebook ng'alajana nti happy birthday to me, naye kyannaku nnyo amazaalibwa gange gatuuseewo ng'ensi eri ku lockdown oba gite kafew. Stay home, be safe, God take us through this period. N'abasabirayo olunyiriri olumu okuva mu church. Oyo gwolaba Dr. Sam Bagenda leero mazaalibwa ge. Happy birthday Dr. Sam Bagenda oba muyite Dr. Bosa mu mbeera eyo. Okuzzaayo ku buntu obujja butambula ku social media, ate waliwo fake account naye nga giyite parody account ya president yavuddeyo ne postinga ng'egamba nti for those of you who didn't understand my message, police, UPDF and LDUs will interpret for you. Ne bazaawo wali nti awamidule sidu. Eyo no line eri mu luyimba lwa Edisa Musuza Kenzo, awamidule sidu. Otegede. So si bya president ebyo naye nga parody account wetu bwe beeyogera. Naye nga bwe tubeera mu biseera by'ennaku nga bino, abantu bangi bavaayo ne baddukirira okuyamba abo abalina obusobozi. Naye nga ate mu nsonga zino eza COVID-19 president yagaanye abo bonna abayamba. So no waviddeyo omukulu Abitex ng'ayimiridde wamu ne Bajjo events baadde bayiteeseteese okuwa abantu emmere era ng'abamu baadde batandise obbawa, naye Bajjo avuddeyo n'awandiika ekiwandiiko ku Facebook n'agamba nti nno abantu bange obuwunga bwammwe n'ebijanjaalo bye twaguze nga Abitex ne Bajjo abasajja ba Museveni babiwambidde mu sitoowa. Kati salawo oba ofa oba okola ky'olina okukola, kuba nammwe kyemmanyi bwe munaalaba kye tuyitamu mujja kuyiga mumanye nti tetubeera mu katemba, kubanga bulijjo muliisa bijanjaalo mpiso. Wandikola ekintu okulumya gundi onoowunzika nga oyambye muyambe. Eno embeera eyinza okuba nga yazze kubazibula maaso. Amushuwa ojja kufuna nnyo amagezi agakola ky'olina okukola ng'omuntu waafa oba enjala, ng'omuntu waafa enjala oba nga ggwe afa enjala. Muzuukuke tukole ekyetaagisa twebeereremu. N'akizza mu luzungu. Our people, we had promised food items. We are sorry, Museveni agents raided our stores and took our items. I think this time you will wake up because hunger will kill you before anything else. We are not jokers, but this cake to wake you up, do something and liberate yourselves. Anyway, wawandikidde kekisibadde kya batisizegede kya badategeeza naye nga ndowooza obubaka bwa Bajjo mubutegedde bulungi, era Bajjo yoyo gwolaba awo ng'ali wamu ne Abitex mu bifaananyi awo. So embeera bwetyo bweyimiridde teriimu ssanyu yadde n'akamu n'akatono. Omwana wawandikidde ku Facebook n'abuuza
lockdown mu Uganda, total lockdown mu Uganda ekuyigiriza ki nga Munnayuganda? Nga Munnayuganda abonaabona okufuna ekyokulya, nga Munnayuganda afuba okuba obulungi. Total lockdown mu Uganda ekuyigiriza ki? Kibuuzo nkikulekedde, nyinza obutaba na answer za buli muntu yenna, naye munayeeta awali essanyu, awali ennaku tewabula ssanyu, essanyu ly'amalembo bage maziga g'ente, oba nawali ne ku mufu baseka. So tragic signs what have done natekayo ku Facebook nagamba ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi, essimu ya RDC temala gayitamu ate temala gafunika. Gwe omanye erinnya lya RDC wo? Ekyo nga bikyali awo. Omanye namba ya RDC wo? Yebane omanyi RDC wo waatuula wakolera emirimu gye. So no bagambye nti nno abalwadde oba abakyala abaagala okuzaala oba batuusiza ogenda malwaliro, jjukira ebyo byonna baabiggadde. So okukakasa nti mukyalawo alirudde oba ali mu mbeera eyagala ogenda mu ddwaliro okuzaala, olina kubira RDC wo n'amwekebejja ddeni ye n'amutwala mu ddwaliro. Nyabula Lirupazo yavayo n'ayimba nti genda ogule emmotoka oleme kufa nga toguze emmotoka. Era mu budde we baadde bagambira nti nno abantu balekerawo okutambula emmotoka z'olukale, naye abalina ezaabwe ez'obwannannyini batambule. Oluyimba lwa Lirupazo lwakola nnyo, era Lirupazo n'afuna nnyo ettutumu. Right about now total lockdown egaana ab'ebidduka bonna. Omwana n'awandiika n'abuuza nti kati ku poloti n'emmotoka ogulako ki bw'oba olinamu kasente? Mwabaagula poloti nga mugamba temusobola kugula mmotoka, nammwe abaagula emmotoka nga mugamba nti emmotoka kya bbeeyi ku poloti. Ani asinga munne right now? Embeera bwete bweyimiridde. Naye ng'ate we nali wano nga nkuba omulanga ku Sakata vibes ne ngamba abantu baddukirira abatalina busobozi oba abali mu bwetaavu. Oba oli awo president yavuddeyo n'abisambaga n'agamba saagala kulaba muntu yenna addukirira muntu nti amuyamba, era n'akwatibwako mu mbeera eyo ajja kuba azizza gwa nnagomola, era ajja kuvunaanibwa ogw'obutemu olw'okutemula abantu. So president bwe yagambye awo no Bobi Wine waviriddeyo n'awandika ekiwandiiko ku Facebook n'agamba bw'ati njagala kikusomeramu nga naye bw'oyisayisaamu awo amaaso ku screen yo. Fellow Ugandans, I bring you greetings and I hope that all of you are persevering through these hard times. These are very tough times indeed, not only because of the coronavirus pandemic, but most importantly because of the suffering it is causing to every individual, especially the common people. We maintain our position that the measures being put in place by the government to curb the spread of the virus are necessary. In any case, most countries have already adopted similar measures, and we hope they will yield results in a short time. Our hope is that the regime will not take advantage of this crisis to further clamp down on human rights, plan our nation's resources, and seek to further entrench itself in power. Ayongera nagamba, secondly, what we do not agree with is the fact that Museveni government has largely focused on restrictions but not put in place measures to make life bearable for the poor people of Uganda. As this crisis rages, we must not forget that for every long time we have been making demands to better the lives of our people that would have prepared our country for a time such as this. We have for long demanded that instead of spending the bulk of our taxpayers' money on enriching themselves and crushing the voices of dissent, the government should invest massively in healthcare. Of course, they did not listen. Yesterday, news outlets reported that even with the few positive cases of COVID-19 reported so far, the few available health facilities are already strained. Most of us have seen videos of our poor people grooming in pain in hospitals. We must therefore work very hard to curb the spread of this disease. It spreads further
our poor healthcare system will be completely crushed and so many people can easily die. On the economy, President Museveni and his regime have deliberately impoverished our people. We have an economy where most of them live hand to mouth. Many of them are unemployed. Most families do not have savings to even take them for 2 days. They only work for today's meal. Ever since this crisis started 12 days ago, I have received hundreds of people seeking for help. 2 days ago, we distributed food items to many impoverished people in Kamocha, Kawempe, Chadondo, East constituents and other parts of Wakiso. Fellow leaders also distributed food in areas of Luwero, Mitiana, Mubende, etc. And I want to salute them for the kind of hearts. Despite all our interventions, it remained clear that the need was much bigger than the help we are giving. We had now rolled out a program of distributing food relief to all parts of this country through our coordinators. The effort was meant to begin today. Hundreds of our supporters in Uganda and diaspora had offered to come in with assistance in cash and in kind. In our relief efforts, we have been very deliberate to observe the guidelines given by health experts. Now, afraid of the effects of the hungry population, Museveni, in yet another ridiculous move, banned our relief activities and declared that anyone who continues to give food relief would be charged with attempted murder. This is an absurdity like no other. Our view is that if Museveni was not doing this for political reasons, he would have instructed the Ministry of Health to put in place standard operating procedures, SOPs, so that our efforts to help our people continue, but in a manner that does not cause threats to health. Now the people of Uganda, especially the poor and the needy, are demanding that the government comes out with measures to ensure that they do not starve the death during this period. So many other countries are taking such measures and are helping their needy people. The regime has stolen enough from our people. The least they can do is come to the aid of Ugandans at this hour of need. Finally, let me repeat my strong condemnation of some elements within security who have made it their pleasure to beat and humiliate the people of Uganda. We have all been watching videos which are actually hard to watch of LDUs and other elements brutalizing people in the name of enforcing the measures instituted to curb COVID-19. We have also seen so many reports of extortion by security elements. This must stop. Pro-people security forces can work with civilian authorities to enforce the measures without resorting to extreme brutality. We pay security forces to protect us and not to torture us. Nasako Mukono, Teyagala Center Bobi MP, leader of the People Power Movement. Bwate walabika mu bifaananyi ng'abadde ategese emmere oba ebintu ebiyinza okuteekawo obuyambi eri abantu abali mu bwetaavu oba abeetaaga obuyambi. Naye President byonna teyamukkirizisa kubaawo. So embeera bwetyo bweyimiridde eri abantu bembadde nkubira wano omulanga nti no gavumenti ebayambe oba abantu abalina obusobozi babayambe. Ebiwe biri tetulina kyakola gavumenti bwe yasazeewo, President bw'atyo bwe yasazeewo. Kyolina okukola kimu kyokka kwekumira ku mikutu nga gino obe ng'ofuna updates information eyinza okuyisa mu quarantine eno nga oli well organized. Jjukira okunaaba mu ngalo, jjukira keeping a distance, stay at home oba osobola okujjako okugenda okufuna ekyokulya. President we yadde ayogera nga wa speech yavuddeyo n'agamba n'asuubiza bannayuganda nti agenda bawaayo ku mmere, agenda bawaayo ku buyambi nga akawunga n'ebijanjalo n'ebintu ebisoboka. So wano we tulabira abantu abali mu demand ngaze Dj.Senior'B mbuuza emmere tutuukako ddi kubanga era embeera si akabi nnyo. Abantu bangi bavuddeyo ne bawandiika ku Facebook zaabwe. Abantu tulabira James Proper ng'agamba abuuza batuwadde emmere ya lockdown
On a serious note, people will die of hunger if they don't give them food support. Kituufu nnyo. Olw'ebbula ly'ennamba z'aba RDCs ate nga batugambye betulina otutuukirako nga twetaaga obujjanjabi kuba be balina emmotoka zokka bokka emmotoka za gavumenti ezikkiriziddwa okuvuga abantu abagenda malwaliro oba balina bwe balagako. Ono avuddeyo nawandika n'agamba nti let baby cool sing for us the RDC's numbers, it is easier that way. Webale nnyo engeri gye yayimba ennamba ya COVID-19 0800205 nkakasa bulungi nnyo singa baby cool avayo n'akola oluyimba ng'ayimba enamba za RDCs bonna bali mu Uganda lujja tuyamba okuwulirirako ennamba ezo nga bwe twakwata ennamba eya coronavirus. Naye nga bana ebyo byonna nga bikyali awo coronavirus ng'afuuse coronavirus. Minisita w'enzige ye kati akola ki oba byakoma awo kati oba ali aido talina mirimu deni tufune ekirala kyayinza okukola abe ng'ayamba bannayuganda. Naye nga bannaye ng'abantu webayiye engeri gye bayinza okuyita mu mbeera eno oba oliawo omuntu atandika olya ne ku mmere gy'abadde aludde okulya oba gy'abadde tatera kuwa nnyo birowoozo oba budde n'omanya engeri gyewomamu. Bw'atyo Princess Nahia wagagamira yavuddeyo n'awandika Facebook n'agamba sabo kimukene kya boyiro kirina engeri gye kiwomamu ku kawunga ka muwogo mu by'okusaaga. Okitegedde? Tomiri Uganda abadde agenze gula kasawo ka muceere zana oba abeera Seguku simanyi oba abadde agenda kasuubula naye simanyi n'agamba nti owakagali ayagala mitwalo 3 okujja akasawo k'omuceere zana okatuusa Seguku n'agamba egyo emitwalo 3 mu kalantiini eno akasawo nja keeti kakasaaga ezana Seguku kumpi nnyo nno owakagali bwakagali abadde asaba mitwalo 3 abo bavugira 1000. Kawuki Akurama agambye buli mukazi eyali omwenzi kati buli mukazi wa musajja omu na buli musajja wa mukazi omu. Abasajja tebakyatambula yadde okutagala n'abakazi batyo. So kituyambyeko nnyo okuziyiza obwenzi mu mbeera eyo. Banks agambye nze abuuza nti ba street kids bano abasabiriza ku nguudo kati bapoyera wa bakabulaza abo ku street bakyaliko kuba kati abantu babagobye ku street ye bo bali akibambi nga tukyebuuza abali ku street gye bapoyera oba basabiriza abasula ku street ngeri gye bafuna ekyokulya. Abantu mu Lugonjo Entebbe mu Lugonjo mu Kinyarwanda ate bo amaka gaabwe galumbiddwa amazzi oluvannyuma lw'enkuba okutonnya amataba ne gayingira ne gabasalako nga bolengera ennyumba ezo kati mu kalantiini ono tofuna just government kusibira mu nnyumba wabula n'enkuba awo ebe kusibidde mu nnyumba ate onaayitawa ng'ogenda ku kaduuka wali okitegedde. So n'olw'ensonga eyo olw'okuba nti nno baatukkiriza restaurants ezikola delivery zituweerezenga ebyokulya oba tukole orders badelivaringa ewaka. Olengera awo ndowooza atunda Rolex yakozeyo bu drone budelivaringa Rolex omukubira bukubizi kasimu Rolex ne kijja ku mulyango awo nga kawuuma. So bwe tuli kanyongere kulagaggaayo nabadde azannya golf mu nnyumba ye ansanyusiza nnyo kalantini tagikutte na musaago agyetwalaganya bulungi nnyo ye ajja kumalako. Era nnyongere n'okulaga nti mwabeerimbalimba ogenda mu town aba LDU bwe bato kibooko wezikwajja ndowooza olengera bira ddala yasindika ekigali bamulabu Sabudde basanga wano weetalatala mu kibuga tolina gy'olaga kibooko wekaabira ddala n'okitegeera. Nze Dj.Senior'B dalimekisuzadde manyiga mugonga abeerawo ku kamera tujja kuwa updates wano ku Sakata Vibes. Tukomawo tojjaako subscribinga sharinga linki okitegedde ekintu ekyo beera ng'onyumirwa lwaki nedda.